love you. I love you. Mami ne dad. Mujja abantu babalabeko. Mujje nga mukumba, mwe mwakumba luli. Ku lunaku luli. Era bandeke mami ne dad bayogere. Nze nga wenzikakkana mpolampola. Ali ku mukono eri eyasooka okumpakira ku blankets and wine. Abantu bonna baali batudde. Omukyalo oyo because Martha knows what she wants. Kama imani nti industry iberamu challenges nyingi na ye Martha has made it and she will make it. Ensuring you unless otherwise, but I always pray for her every time. Okulabanga asasiinga mu kiloto kye kalowebaza buli muntu yenna avuddeyo okuyamba Martha. Baganda bange baliyo Teacher Rose be bamwogeddeko because Teacher Rose her first journey, Martha's first journey yayitira mu Teacher Rose because yamala P7 namutwalira Talamania namulaba alina talent y'amaanyi. Netugenda netusobola okubama kisuulu n'ekifo era n'akuza talent ye bulungi. Bakojja ba Martha mwenna buli muntu yenna bannange mwebali ddala. Tetujja kukoowa bonna bwe mulaba omwana wammwe bwe mulaba ng'asobezza just inbox her omugayiringe asobole okuba ng'akola ekyo ekirungi. Tubeere n'omutima ogwagaliza kubanga bano bonna abakimeekinze nabo basookanga Martha. Njagala okubeebaza okuddamu okubeebaza timwebale nnyo mwebalire ddala. Obweddala tuzaawo kampulira obujiji nga ndaba abantu sibalaba ne ŋŋamba Martha agenda kuvaayo atya ng'alaba mulumu muno temuli mu bantu naye bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Kandekeraawo because I'm a politician bwe banatandisa okwogera ensozi by'obutwe naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ate nenda okumaliriza nga ŋŋamba nti bamaneja abakwata ku Martha ate nga baana ate era bangenze bazaala kwegamba
management mwebale nnyo kwagala Martha, mwebale okumukwata ng'omwana. Njagala okwebaza okusembyayo ne ba artist abo bonna Martha bakoze nabo collabos, Edikenzo, embuzi ekabetya, nene bangi mwebale kwagala Martha, era nkubiriza n'abalala bonna baveeyo bayogere okumukwata mu mukono yeyongera okubeera ng'ayimba. God bless you. Kweyanjula erinnya lyange nze Nakumata Sekitto. Mwana Sekitto yamugulamu erinnya lyange eryamata kubanga ye muganda wange. So she's my baby. Thank you very much. Omwana ono yamukwatako n'amuwa erinnya erya Mukisa olwo nga kyagwa, era ebirooto bye bijja kutuukagala kubanga biri mu Katonda. Oze kyakatonda mukiseera kale kanyebaze bannange, Katonda bw'abeerawo kifaanagana n'omusezi ekikulu n'omusaako ekikulu. Waliwo abamuke Martha ng'ebirambira. Neebaza mutabani wange Bibaba eyatandika omulimu ogwo.
Of course I've been waiting for you. Yes, I've been waiting for